Lwaki oyagala obugagga bwa Hamu naye ate toyagala kukola nga Hamu? Kati bitambula byonna. Nagenda ne mbagamba nti within principles of reason, the direct path to prosperity is hardship and struggle. If you have the ability to embrace hardship and struggle, but at the same time you have to be persistent and consistent with what you desire and what you want and what is right within perimeters of reason and reality. Nekati bulwolowooza nti omwana omutwala mu ddwaliro mujjanjaba balina omukuba empisa okukola ki? Okuwona. Oyinza okuba toyagala mwana wo kumulaba nga akaaba naye omwana omulaba nga akaaba nga toyina kyakukola ki? Kyamukolera. Omanyi nti eddagala lye bamukuba lirigenda okukola ki? Omuwonya. Naye kati bannayuganda waki twerimba nti tujja gaggawala buli omu awoza ddiiru nga tetukoze? Tuyina okukola. There must be a direct collective effort of all Ugandans to see this country from poverty to prosperity. Kyova olaba mpointinga nnyo mu kintu kiri kyenkola ninga tukole agro processing and value addition. For Uganda tuyina good climate, fertile soils, katuyina young energetic population, ne currently a good government in power. Wamwagala kiwuli oba temwagala kukola ki? Kiwula. Kuba government etulese tukole ki? Tukole. Government terina gwe okuba ku mukono nti leero tujja vuga boda. Buli akola kyakola mu katale okera n'okola ki? N'okola. Ate oba tukikiriza kati government bakagironda. Egenda kube bakagironda emyaka 5 mu ki? Mukulembeze. Gino emyaka 5 tugimale nga tuspreadinga hate n'obukyayi n'empalana, oba tugimale nga tulongoosa endowooza yaffe n'okulaba kye tusobola okukola ki? Okukola okwekulaakulanya ng'abantu n'okutwala eggwanga lyaffe ki? Mu maaso.